omulimu guno ogwali gufuna ekiralo oguvuddemu owulira oswala n'oyingira obulimi nabwo si kuswala nnyo specifically naye olina okukula n'osukka omulimu ogwo okuzze mu bizinensi oyingira obulimi n'obulimi buno nga ffe abamu tubutunuulira ng'era obuswaza. Mwana atunze nagendanga okulima nga ngendera mu benzi era nateekanga n'ebikuta by'ente zange mu benzi natemanga n'ebisagazi n'embituuza mu mutto ogwa benzi ogwa leather. Kuswaza nga tolina gamboots, kuswaza nga ogenda kugula obusigo naye bw'ogendayo gwe kennyini ng'owulira nti tekiswaza. Kati nze nagugendamu nga hobby ng'okunyumirwa ng'ekintu kyenjagala era nvuga akagaali kange kwolumwa akasanga kabisa omupiira nsinga kuvuga kagaali ate era ebintu byeyogerera byokka kubanga owa boda yanvangako mabega agenda okuntambuza nti omusajja oyo mulaba oyo agenda kulima. So kati bw'obanga gwe weekakasa mu mutima gwo nti siri wa wansi kabeere taxi nga ozirimu nga weekakasa nti toli wa wansi ne bw'ogivuga tobeera wa wansi. So n'okulima nze ate okulima kwe kusinza okumpa ekitiibwa. Mpulirira ddala nti ogamba banno nti bannange gundi bizinesi ki ezitambula waaye ndi mu taxi omwo ku myaka gyange naye bw'ogamba nti waaye nsanga ku faamu yange ndi mu kyalo oli awulirira ddala banneegwe weesiimyeko olina gy'owummulira abakulumbagana baba batono.